era n'ava mu nsi nga tasinzizza Katonda eby'eggulu maniyani mie tere kuyingira ggulu. Seka sabasomere ku Qur'ani nsomerayo surati Dhariyat aya 59 wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Atano mwenda yesebu yegere ebigambo bino iranze ka Allah satonda majini n'abantu. Katonda teyatonda majini n'abantu wabula lwakunsinza, wabula ensonga yatutonza kumusinza. Kati ekibuuzo ne kijja mu ddiiro, Katonda ayagala tumusinze tutya? Bwe twagala omusumba atulage nga Katonda bw'ayagala tumusinze. Olwaliro tuve wano nga buli muntu yenna ategedde Katonda tumusinza tukuba ngoma nga bwe muzikuba mu kyaki. Katonda tumusinza tuyimba nga bwe muyimba. Katonda tumusinza tuzina mazina nga bwe mukikola. Kubanga tulina bwe tulaba nga bazina, tulina bwe tulaba nga bayimba, tulina bwe tulaba nga bakuba embuuto. Ate ffe abasiraamu tusinza tukola ki? Tuvunnama. Ne twebuuza ekibuuzo, Katonda ayagala tumusinze tutya? Ekigambo okusinza kya Luganda. Era ekigambo ekyo kiggwayo nti okusinzaako. Katonda okumusinza ku birala kiva mu kigambo kusinga. Mu kusinza Katonda okumusinza ku birala oteekeddwa okukola ebikolwa nga byeyawulidde Katonda yekka. Singa okikola ng'okikolera Katonda nobeerako n'omulala gw'okikolera, okwo tekubeera kusinza, kubanga oba okikolera Katonda n'okikolera n'ekitonde. Singa tugamba nti Katonda tumusinza na kuyimba n'ebitonde babiyimbira. Kituufu. Abakulembeze babayimbira. Abaana b'essomero babeera ku ssomero ku speech ne bayimbira abazadde. Okwo si kusinza. Kituufu. Singa ogamba nti Katonda omusinza na kuyikuba mu ngalo, okukuba mu ngalo si kusinza. Ate bw'oddako sayidi z'eno okukuba mu ngalo kikola kya kunyooma. Singa kiyamaani ayita wano bw'ati n'okuba mu ngalo, awulira muli nti omunyoomye nti lwaki akubidde mu ngalo. Kituufu. Singa Katonda ogamba nti omusinza na kuzina, okusikola ki? Si kusinza, kutema dansi. Okwo kutema dansi. Kubanga omukulembeze bw'abanga agenda kukyalako mu Uganda bateeka wali ku airport abagenda okuzina. Bw'abanga yakasuula ekigere ekisooka wabweru mu nnyonyi bwe bati ne bakimukyamulamu awo n'amazina. Kati okwo si kusinza. Wabula Katonda ayagala tumusinze tutya? Seeka nze ngenda kusomesa nga ndaga bantu. Abantu bano bwe vano nga bategedde butebe basinza Katonda. Njagala nfuneyo abasiraamu aba babiri twanguwe tukozesa obudde tuyite mu bwangu kubanga ngenda kukozesa eddakiika 20 ng'omusumba ze yakozesa insha Allah. Nfunye abasiraamu babiri ate kikoze bulungi. Omu najja nga ali mu kansu, omulala najja nga ali mu nibo bekiwonuuba mukiwono waggulu. Twagala n'abali eri ewala balabe kye mugenda okukola. Bino ebikola bye tugenda okusoma twetuteekeddwa okukola nga tuli mu kusinza Katonda. Tuli fenna bebitiibwa. Seka waliwo ku cupa awo empute ne bwebeera empute, cupa yonna musiraamu agirinawo ngeri empute. Twagala kulagirako bantu bano. Yeeno ecupa ezze. Barakallahu fika jazakallahu khair. Ecupa eno n'endala ezze. Bwe kwata ecupa eno naye kwata ecupa eno. Nsaba ogyeko enkofiira esooka ebeere wano. Kaakati ono muganda waffe ye musiraamu. Gwe ogenda kukola nga mu Kristaayo agoberera Bayibuli. Bwe osoma Qur'ani omusiraamu ng'oteeka mu nkola. Bwe osoma Bayibuli gwazanye ng'omukristaayo ng'oteeka mu ki? Mu nkola. Twagala kulaga naye tanyiiga si mulokole. Tonyiiga. Twagala kulaga nti kye tukola eno mu busiraamu nammwe Bayibuli yammwe kyebasomesa kye muteekeddwa okukola, naye ebyo ebikolwa mwabirekera baki? Nedda. Saba tukole weetuti. Tufune omukristaayo. Tubona omukristaayo ono akola ebya Qur'ani, ono akola ebya Qur'ani, omulokole akola ebya Bayibuli. Naye omukristaayo anajja byamuka magenda byamuka majangu byamuka majangu.
ogamba ki bwe wanyimiriza wano n'oŋŋamba nti nzanye nga sitaani ng'oyigiriza nali sitaani agamba sidda mu kakodyo kalala ajja kutomera byamukama yandizze aganje tugende mu maaso obudde bukale katugende mu maaso bwe tusoma Qur'ani teeka mu nkola bwe tusoma Bayibuli teeka mu nkola Katonda bw'ati bw'ateekeddwa okusinzibwa nsaba mbikole ku Qur'ani era ya 5 aya ya 6 Suratul Maida aya y'omukaaga kana akacupa kitwale nti gano mazzi ewunya akawoowo kuli fenna gano mazzi bwe basoma ng'oteeka mu nkola olaga ebikolwa olaga abantu bano bonna n'abali abatali basiraamu bategeere bateekeddwa okukola abange mwe abakkiriza obanga muyimiridde ogenda okusaala otyo mwenaaze mu maaso gammwe naaza mu maaso n'emikono gyammwe soma mpola mpola mwenaaze mu maaso gammwe otyo musumba tunulayo n'emikono gyammwe otyo otuuka ku nkokola era musiige mu mitwe gyammwe amazzi otyo era munaaze n'ebigere byammwe otyo otuusa ku bukongovule bwe mubanga mugenda okusaala nga mugenda okukola ki okusaala ekulaani okusinza Katonda Bayibuli ekugamba ki kuva 3:17 kati taaniyo kuva 3:17 egamba etya yegera ebigambo bino otyo 3:17 yesebo egamba bweti yesebo agamba nti Mukama n'agamba Musa otyo era olikola ekinabiramu kya kikomo genda mu maaso n'entobo yakyo ya kikomo otyo n'entobo yakyo ya kikomo otyo ekikomo kitegeeza kyuma kyuma batanka n'okiteeka wakati wa weema omwanda guweddemu kiki n'okiteeka wakati wa weema otyo ey'okusinkanirangamu Katonda baleeta obwala buli awo wansi awo wakati awali ngundi eya yero gye tubika ku microphone buli awo amanda gande gakyalimu naye simanyi oba kiki egamba bweti yesebo n'okiteeka wakati wa weema otyo n'ofukangamu amazzi otyo Alooni n'abaana be otyo banaanaabirangamu engalo zaabwe naaba n'emikono gyabwe naaba emikono n'emitwe gyabwe naaba omutwe n'ebigere byabwe naaba n'ebigere bwe banaayingiranga mu weema otyo ey'okusinzizangamu Katonda basi ekikolwa ekyo omukristaayo ali wano ng'okikola wanika ku mukono musumba wanika musumba wanika agamba mbuno ebya Bayibuli eyo siteepu tukikoze tutya eyo ewedde omusiraamu kyakoze nono kyakoze atya kyakoze tugenda ku siteepu ey'okubiri bw'obanga omaze okufuna wuzu mutulaba ano nga tufuna wuzu ne mugamba abasiraamu banaaba era okwokunaaba kwa mubiri Bayibuli ineyogedde era ono era esebo bwalokoka agamba nebaza Mukama yamponya okutawaazatawaaza yamponya okunaabanaaba akunnumba bukunnumbi akunnumba bukunnumbi n'atambula n'obukyafu so banaye tutegeere abasumba mugende musomese abantu bamwe mu kyaki Bayibuli kyegamba tugenda ku siteepu ey'okubiri omaze okufuna wuzu omaze okunaaba nga Qur'ani bwegambye n'omukristaayo Bayibuli bwemugambye oddako siteepu ki ogenda musinziza okusinza Katonda oyingira buyingizi nangatto okola otya sooka na Qur'ani 2:12 Qur'ani 2:12 Qur'ani kyebasoma kyoteeka mu nkola Allah n'amukoola n'amugamba nti otyo Musa esebo jamu engato eziri mu bigere ebyo kubanga oli mu lusenyi olutukuvu esebo oluyitibwa Tuwa buli lw'oyimirira mu kifo ekitukuvu oteekeddwa okugjamu engatto mutugamba nti kyaki kifo kitukuvu bwe kibeera nga kitukuvu lwaki muyingizaamu engatto si byakusaatuuka yo Qur'ani eyogedde omusiraamu akoze atya agyemu ate gwe wa Bayibuli ekugamba ki bikulaba 7:33
ebikolera tumusamusatu musatu yesebu agamba bw'ati sumulula engato eziri mu bigere ebyo sumulula kubanga ekifo ky'oyimiriddemu yesebu kifo kitukuvu ekifo ky'oyimiriddemu kifo kitukuvu abatukuvu bajjamu engatto bonna ebikolwa bino bagenda bikolera mu bwino bw'obanga otuuse mu muzikiti seeka ogenze mu ssinziso omaze okufuna ewuzu oggyemu engatto n'oyingira mu ssinziso ogenda kusinza Katonda siteepu kyeddako osinza otunudde eno osinza otunudde eno oba osinza otunudde ky'oyagala bayibuli egamba ki ne Qur'ani bigamba ki nsaba mbikule Qur'ani esula ya 2:14-15 2:14-15 kwese ebintu byagala gy'oba osoma 49 esebo eyogera ebigambo bino otyo bakuwadde kusomesa oyogera birala otobuuza bya busiraamu bino bye wandibadde olaga nti bwe tusinza Katonda buli wonna abanga ogenze tunula eriboti otyo yolekeza mu kiseera ky'okusaala yolekeza ekyenyi kyo ku ludda olw'omuzikiti ogw'emizizo kibula erimuddawa kyuka otunule eryawo sayidi awo bonna w'obanga ogenze mu kiseera ky'okusinza yolekeza ekyenyi kyo ku ludda lw'omuzikiti ogwaki ogw'emizizo bwe tuba tugenda okusinza Katonda tulina gye tutunula totunula w'oyagala Katonda yakola ki yalagira mbikulya bayibuli Zaburi 5:7 bano kyaki tunula mu kkubo osanga kyaki emu etunudde wano endala etunudde wano musimbagala bugamita wano tutunuze wano ono ewali abantu wano atuteeke wano byakuyiiya bayibuli gye musoma tebagasa kibooka ezigenda okuba mmwe ne mugaana osiramuka 5:7 egamba bweti yesebu naye ku lwange mu bungi bw'ekisa kyo tunula wano naayingiranga mu nnyumba yo ayi Katonda olwo wano oyingidde mu kyaki gy'oyite ennyumba ya Mukama ddamu osome naayingiranga mu nnyumba yo otyo mu kukutya naayingiranga mu nnyumba yo oyingidde mu nnyumba ya Katonda ye kyaki naasinzanga kati bw'oba oli mu nnyumba ya Katonda nga ye kyaki naasinzanga nga njolekera yeekaalu yo entukuvu yeekaalu ya Katonda gye mwolekera bwe tabeera Kaaba yeriwo entukuvu eyo ate tujja balaga nga eyo Kaaba olugwino naye agenda kujja mu maaso awo yolekera yeekaalu ya Katonda entukuvu nga ye Kaaba kati twolekedde bwe tuba tusinza Katonda tusinza tutya tusinza tuyimba tusinza tusina tusinza twogera nnimi mpya tusinza tukola tutya tusambagala tukola tutya nsaba mbikule Qur'ani bikusooka bikule Qur'ani esura ya 41 aya 37 esura ya 48 aya 29 josoko tuukako Suratul Fatihi yesebu aya 49 eyogera ebigambo bino yesebu 49 egamba bweti 29 yesebu jemansoma Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Katonda mubaka wa Allah ne Qur'ani enyuma Muhammadi yesebu mubaka wa Katonda otyo naba abali naye walladhina ma'ahu ashidda wal kuffar mpulira naba abali naye yesebu bamanyi nnyo yesebu abavumu ddala teremuka kubatakkiriza teremuka kyokanga baba siramu yesebu basaasiragana n'okulumiriragana yesebu wakati waabwe genda mu maaso obalaba ggwe nga bakutama eno nga bavunnama nga basaala ono muki oyo musiraamu bweti bwe tukola tutya bwe tusinza Katonda kakati gwe wa bayibuli mukuba ndongo bayibuli webagamba nti mukube ebigoma muwoganire ekyalo sigalayo katono mbikule ku kitabo kya Zaburi 95 ya 6
kyenda mu ttaano layini ya mukaaga. Layini y'omukaaga egamba etya? Zabbuli kyenda mu ttaano mukaaga layini ya mukaaga. Yesebu yegera ebigambo bino otyo bali mu kiraasi kati kyenda mu ttaano mukaaga. kyenda mu ttaano mukaaga. Mutulabanga agamba nti mujje nga tuvunnama ne mugamba abasiraamu bakunamira Katonda. Mugenda kukitegeera olwaleero, mugenda kwawula ebigambo biringa bitaano olwaleero. Mujje tusinze. Osoma kitabo ki? eno Bayibuli. Genda mu maaso tuvunname. Mujje tusinze tuvunname tufukamire mu maaso ga Mukama omutonzi waffe. Vunnama. Omukulisitaayo ali eyo ng'okola ekikolwa kino wanika ku mukono tukulabeko. Bw'obanga tokikola tosinzangako. Okuyimba si kusinza, okuba mu ngalo si kusinza, okukuba ebivuga si kusinza, okwo kunyumirwa bye babateekerawo. Buli muntu yenna bw'ati bw'ateekeddwa okusinza Katonda. Musumba andaba, bw'obanga tokola kikolwa kino tosinzanga ku Katonda. Bw'obanga tokola bikolwa bino tosinzanga ku Katonda. None yakatuuka bw'obanga tokola bikolwa bino tosinzanga ku Katonda. Gwe mulama gwosaze mu ddiiro ate nga wasoze nagwo muveeyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Sawa Allah balinyo bulungi. Kati seke eddakiika zange nsigazaayo mmeka? Njagala kumaliriza nteeke wansi omuzinda. Nsigase eddakiika nnya kanzikozese bulungi. Bwoti bw'oteekeddwa okusomesa olaga abantu bukya bwe mulina okusinza Katonda. Seka wange naze ku bannabbi nsomera Amosi 3:7 oba 7:3 kwezi 2 gyosooka okutuukako. Amosi 3:7 Satu layini ya musanvu engeri ebigambo bino. Mukama n'agamba mazima Katonda otyo taliiko kyalikola. Katonda taliiko kyalikola wabula ng'akibikulidde abaddu be bw'otyo bannabbi be. Buli Katonda kye yayagalanga tukole yasookanga kikozesa bannabbi. Buli Katonda kye yayagalanga tukole yasookanga kikozesa bannabbi. Kyokolaba nti Katonda bwe yayagala tusinze nga tuvunnama, bannabbi be basooka okusinza nga bavunnama. Tubuuze ekibuuzo, nabbi kye yasinza Katonda ng'ayimba? Tubuuze ekibuuzo, nabbi ki eyasinza Katonda ng'azina? Nakuba dansi. Ne mubeera mu kyaki ne mukuba dansi ne mukuba ennyimba buli kaseera muleta ezo ennyimba baaziyiiya okubeera nga babakuumira mu bubuse. Kubanga omuntu bw'awulira ekigambo mu luyimba ekigambo ekyo asigala ng'akyakirowoozaako. Kubanga bagenda okulaba nga singa bana bagamba nti Yesu Katonda ne babagamba bugambye ekigambo ekyo temugenda kukikkiriza, naye ne basooka kukiteeka mu nnyimba. Tunaamusinzanga Yesu, aleluya, Yesu Katonda wange, omwana wa Dawudi onsaasire. Buli w'owuliriza ennyimba ezo zikusindiikiriza okumusinza. Naye gwe wali owuliddeko ennyimba mmeka nga zigamba abasiraamu nti Muhammadi mubaka wa Katonda, naye buli muntu yenna akimanyi. Wali owulidde ennyimba mmeka nga zigamba nti abasiraamu musiibe, kale musiibe? Wali oziwuliddeko? Teri. Naye oyo ye bwino eyakala edda, ago ge mazima. Kaakati bannabbi bonna mu nsi muno bwe bajja mu nsi muno basinzanga Katonda nga bavunnama. Bannabbi aba basoboka. Nabbi asooka yaani? Ye jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Ibulayimu yasinza atya Katonda? 17 layini ya 3. 17 layini eyokusatu egamba etya? Ekitabo ky'olubereberye otyo layini ya 3 Yesebu agamba bw'ati. Esebu Ibulayimu n'avunnama amaaso ge. Bayibuli egamba nti Ibulayimu n'avunnama. Katonda n'ayogera naye. Bw'aba Ibulayimu yavunnama, gwani omusumba osinga Ibulayimu ebbeeyi? Gw'oyagala tugamba nti osinga Ibulayimu. Bw'abanga Ibulayimu mu kusinza yavunnama ekyenyi ku ttaka n'asinza Katonda, gwani atavunnama? Nsomera nabbi owokubiri. Nabbi owokubiri ye Yobu 1:2. Owokusatu Bassekabaka ekisooka 18:2. Yobu 1:2 egamba etya? 1:2. Yesebu Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Mpulira. Eriya Esebu yalinnya ku ntikko y'e Kalumeeri. Kirira. N'avunnama ku ttaka. Eriya n'avunnama ku ttaka. N'akola ki? N'asinza. Oyo Eriya wakubiri. Eriya yali nabbi, Ibulayimu yali nabbi. Owokusatu yaani? Bassekabaka ekisooka 18:2.
agamba ati awo Yobu n'agolokoka mpulira n'ayuza omunagiro gwe n'avunnama ku ttaka. Yobu n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge ojja kubuuza nti okuvunnama kyeki. N'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge okwo kwe kuvunnama. Kati nga nsigaze eddakiika mmeka? Nsigaze eddakiika 2 dakiika 1. Nsigaze eddakiika 1 nga mmaliriza seeka. Twawule ebigambo bino. Bano bagamba nti abasiraamu muvunnama muba mukunamidde Katonda. Twawule ebigambo 5. Twawule ekigambo okuvunnama, tutegeere ekigambo okukutama, tutegeere ekigambo okufukamira, tutegeere ekigambo okukunama n'okwewombeeka. Okuvunnama kwe kuteeka ekyenyi kyo ku ttaka. Okwo kwekola ki? okuba kuvunnama. Okufukamira kwe kuno. Tuli ffenna. Okukotama kwe kuno. Tuli ffenna. Okwewombeeka kwe kuno n'okola bw'oti. Oba weekoze otya? Oba mugamba nti vunnama kino kyakola anti nvunnamye. Wano nvunnamye. Kati okukunama kyeki? Okukunama ye muntu okwambala olugoye olulaga ebitundu bye ebyensonyi. Naye bano bakifuula ne bagamba nti ate kuno kwe kukunama. Kyobalaba nti omukyala singa ayitaawo ng'ayambadde akagoye akakoma wano bagamba nti omukazi akunamidde ensi. Obwo obugoye obumpi obukoma muno babuyita nkunamyo. Seeka sigenda kusukka. Nze mmaze okulaga ensi butya Katonda bw'ayagala tumusinze. Nendeetayo ne bannabbi babadde 3 abaasinza Katonda nga bavunnama. Bannabbi bakyaliyo era batujja kubaleeta n'abalala. Ne Yesu Kristo yennyini yavunnama ekyenyi ku ttaka ng'asinza Katonda. N'akuta n'abayigirizwa be nti bwe mubanga musinza muvunnamenga emitwe gyammwe mugiteeke ku ttaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.